malamusiza nnyo linnya lya mukama waffe Yesu. Okay, jojuze mawegako Kasirye yava mu ddwaliro yatuukirawo embeera yali etawagira bwotya and how ali atya kati sofa? Yali bubi naye ne tumujjanjaba naye nga ali bulungi. Ndowooza kati ekirungi nti nafuna maama we, nefuna taata we, nefuna nadamu nakolana ne mukyala we, then n'abaana be. Obulamu bwe ndoza butambulira ku ebyo ebintu bitaano. After 5 abaagala nnyo, then maama we, era maama we abaddewo nnyo, then ani omulala ono Supercharger yanyamba nnyo okufuna eddagala lye, n'abasawo twagenda e Mulago ne babeera kind ne badokita be, then ne maama we abaddewo nnyo. DJ Maze abeereddewo mwebuuzaako kino nakiri bambi ndowooza ali bulungi ategeka bivulu kati. Abasumba bangi lwaki omusumba wavaayo n'ogamba let me stand mubeererewo kati gwatasoma ku sitole ya Musamaliya omulungi. Musamaliya omulungi omuleevi yayita ku muntu agudde ku kkubo ekitegedde Omusamaliya yeyamulondawo ate sinze yavaayo yajja ekisooka obbi wange nasoma naye lwakuba nti bwe bakuba endongo batwerabira naye nga obbi nali naye. Okay, amabegako waliwo badde bito ebyala neeke kaga ayaga kubeera pulezidenti wamwe Musumba okimanyiko kino ebyala neeke okubeera pulezidenti wa gospel yoka the department of gospel sijja byogerako nekwasi bimanyi. Okay, obugambo obusemba televiziyo ogamba wange obusembayo mbaagaliza omwaka omulungi, mbaagaliza omukisa, mbaagaliza omwaka ogujjudde ebirungi mu linnya lya Yesu. amanyaga yenze Ivodras Rwima nga ndi gospel artist, ndi media personnel era nga ndi mukulembeze ku ekintu kye bayita gospel heartbeat. Event ebeera mu kibuga y'abayimbi ba gospel bonna ebeerawo nnaku ez'emmanda abayimbi ba gospel bakuŋŋaanako ne ba promoters ne ba presenters ne ba fans baabwe ne ba having a time together. ng'omukulembeze okulembera kiti ki mu gospel artist? What is your department? Gospel art oba fraternity ya gospel ngifollowinza okumala ebbanga ddene era mbadde part of everything. Sijja kweteeka ku bukulembeze obw'ekintu kyonna kubanga obusinga nabugaana. Nnyumirwa nnyo okubeera obubeeza awo nembeera ng'omuntu eyeebuuzibwako kubanga ebintu nzize mbiraba byonna. Followed at least so many artists grow nembalaba nga bakula n'abalala ne event endala na buli kimu, so mukama mwebaza olw'ekyo. Erickson Evano okuyita Headmaster. Erickson yanzikiririza mu bukkiriza olw'ebintu byenkola nti sikwewana naye olw'ekisa kya Katonda biri genuine nti nyina obulumi wa gospel. Recently I have a new song called I Cry. Era nga mpulira mpulira obulumi ku mutima olwa bino ABCD. Kunoonyako tunyumizeeko ku bintu bino byadde bitambula. Lanek yavaayo n'agamba ayagala kubeera gospel president. Kino mukimanyiko? Ani yavaayo? Lanek n'agamba ayagala kubeera. N'agamba ye president wa gospel artist. Sinayagala wabula ye mwamulonda oba okimanyiko? Gospel art abantu balina okitegeera nti erimu categories nyingi. Bwe tuba twogera ku gospel art twogera ku bayimbi bokka. Tulinamu ba dancer, tulinamu ba acrobatics, tulinamu ba poets, tulina like kigazi nnyo ebintu byonna ebiyiye nga bigulumiza Katonda kye tuyita gospel art. Era omuntu agamu ebyaba gospel artist. So bw'agamba nti yavaayo ayagala kubeera mukulembeze oba president, then that means alina okunoonya enkola entuufu. Enkola entuufu tosobola kgenda mu kisenge ewo n'ogamba okuva n'olwaleero nze president wa Uganda. So bw'abagamba nti ayagala kubeera, ndowoozaawo abantu omukisa ba artists bajje bamukkirize bamugambe nti we want a president and it should be you. So bw'aba ng'ali nyinza okubeera nga nze saamulonda oba omuntu ali eyo teyamulonda, so akyasobola okuyita mu nkola entuufu n'afuuka president. Bw'anaaba nga agwana ntera nnyo okugamba abantu leadership is not demanded, it is just deserved. Bakulabalinga ogwanidde
okubeera omukulembeze era abantu ne bakulonda. But did you had that leadership and the association as a gospel oba magakitandika kutandisa? Laneke bw'aba ayogera ku bintu bino mbasaga nnyo kubyogera ku TV naye bw'aba ayogera ku kintu ayogera ku kye bayita federation. Federation yatandikibwa mwaka gwa 2015 era genesis waayo muwanvu tuyinza n'okkeeza tuyinza okukola overnight ofe tuzita overnight naye Laneke teyaliwo naliwo n'abayimbi abalala baali bangi nnyo netandikibwa ku lw'omusingi omulungi naye olyawo eringa eyaluuzinga meaning emyaka nga bwe gyagenda olw'ensonga ennyingi ennyera zisobola kwogera nti tuyinza okkeesa. So bwebeera ezuukusenga Laneke azze n'agamba nze president wa federation nze nsuubira kye balina okukola kyangu nnyo okuddayo era ku musingi guli badde bakiruke buto bafuna acceptance like nga tafightinze bufightinzi naye nga kiri automatic kubanga bw'aba yagamba president nga naawe ovuddeyo nonoonya nogamba ono yagambye president nga gwe tomumanyi ate ngaoli media personnel kitegeeza waliwo ekitali kituufu kikiri kye nagambye nti leadership is just deserved. So federation ndowooza balina okuddayo bagiruke mpolampola etuuke weerina okubeera ekole kyerina okukola mu butuufu bwakyo so siku fighting a way out. So whoever comes up nagamba nti ndi leader wa federation naye nga ate alina kyakuba ate ekizimba era olina okumanya nti waliwo ekikyamu manyiza akafubo akali anonymous kade ka meeting katontono bwe nga tusale okunoonya pastor kugembere ekisoni manyiza akafubo chichi what was the end of that kind of small tubadde twogerako nno byaffe otukutte bubi tubadde twogerako byaffe sibye byala Laneke abasinga bali singo kati tomanya tuyinza okuba tubadde twogerana ku mbaga oba y'omukulu w'ennansano naye ekintu kyonna ekikwatagana ne leadership y'abayimbi I would request the viewers to be patient a little bit. Ntera nnyo okugamba abantu mu WhatsApp group zendimu people who believe in me. Ntera nnyo bagamba mu period eno wabaddewo engeri y'omuyaga ne bagamba no let's give it time soka tukiwa obudde tuyite mitendera emituufu. So nyina kyenkola kyenjagala okuyisa mitendera emituufu then I'll come out on camera ntandika okudeclaringa byensuubira mbagambe kino kikyamu kino kituufu kino kikyamu kino kituufu but for now omuyimbi wa gospel yenna ali awo gospel artist yenna ali awo one word for you stick to your vision sigala ku ekyo Katonda kye yakutuma okukola tewabawo omuntu akujja mu inbox akubira seminaga bakola booti gundi mubi tokola booti tumulwanisa oyo aba mukyamu so sticking to your vision for now sina kye nyinza kwogera against or to support the federation abula nyina kugamba abantu basigale nga bakakamu ebintu kabiyite mu steps entuufu Iron one ngezaako kukola kyenyina okukola nga bwe ngambye I'm not fighting my way nti tekala nkulembere kino oba kino because the department ebadde tuli mu ntalo gospel era tebaamu era nga bw'okyogedde but perhaps zimweziri nga bw'okyogedde gospel fraternity tebaamu ntalo uprootinga kati ffe ng'abalokole tumanyi okuddayo ne tukyukira ekisenge ne tuddayo ku drawing board so bw'oba nga weekiri nga tewabaddewo ntalo naye tulina okwidentify nga tumanye entalo zizo zitya ani azireese ye yajja atya ruutu ye eriwa so kati ebintu bifaananako bwe bityo bitudiringana pulaani mweke no sagala nnyo interview enewunzikire nga ndikola ne cause Laneke is not a topic of discussion and it's not a big deal to the gospel fraternity. Gospel fraternity nene okusinga Laneke. Gospel fraternity nene okusinga Ivograss. Gospel fraternity nene nga bwe nagambye erimu ebintu bingi nnyo. Gospel fraternity gyolaba erimu ebintu bingi nnyo. Recently tufunye abasumba batandise okufuuka abayimbi ndowooza okiraba nti fraternity etandise okugenda ne ku basumba kigazi nnyo. Gospel fraternity ngazi kubanga nammwe aba BBS omuntu wakuleetera oluyimba nga lwa gospel oyinza obutalwetegereza nnyo kubanga okimanyi terugenda bwemula terugenda kukola kyozannya buzannya so ekintu ekifaananako bwekyo so saagala nnyo tutunuulire akantu akatini okukiikirira ekintu ekinene tugambe nti Ivograss biki tutunuulire ekintu kyambuleera ekinene tumanye tuyambye tutya that's what we are trying to do. Okay nga mulimu fraternity y'okumanya president oba federation eno bwebeerezamu nga mulina president would you wish mulonde artist musumba oba person from nowhere oba ziyina nga alina obusobozi nga alina oba taking over okumala ebizibu byamulina because every society over association oba company ebiyinza ebintu bya federation nga bwe nagambye naliwo ngaetandika 2015 mu hoteri emu ne bye twatuukako n'akakiiko akasooka n'emyaka egize zitambula nizombi followinga at least nyina details nyingi nnyo ze nsobola okunyumya paka nkeera so
bwe nabeera ngezeeyo ku musingi omutuufu ba artists abava mu category zonna ze nakumenyedde acrobatics abayimbi abazinyi nga bajja accepting then bajja kwerondera omuntu omutuufu oba bana approving oyo aliwo n'agamba nti nze leader bamu approving omugambe yes be our leader whoever it will be naye nze nga nze kuddayo ku kibuuzo kyo nani advise nnyo omuntu ali mu art ali mu business amanyi bwe bitambula amanyi nti bwentegeka ekivulu sente bwe ziti zenkola kizen spending benti zenyingiza nyamya ati amanyi obulumbi obulumi bw'omuyimbi oba omulumi bwa artist yenagwa mu categories zonna so we are not necessarily looking at names nti banaye olwokuba musumba gundi yalina erinnya ddene yakulembera abayimbi so ekiseera ekyo kiriba kituusa manyi nti baartist bajja kubeera nabo wise bafune omuntu ali mu field kubanga tosobola kulonda mukulembeze wa Uganda ng'ate ali Kenya olina kulonda ali mu Uganda agimanyi amanyi emyala gyaffe amanyi biki n'ebisigadde ogamba obusemba ku TV zino ez'enjawulo kyoba okola omuntu yenna alina akujja ku mulamwa sagala baleetera nnyo ya bayibuli naye Pawulo agamba nti nno naffe bwe tubeera nga amawulire amalungi ge twabaleetera tutandise okugavaako then kitunenyezebweko tuba twava ku mulamwa so stick to the vision amaaso mugakumire ku Katonda buli lwokumira amaaso ku Katonda n'osigala ng'ogenda mu maaso ojja kuwangula y'ensonga lwaki yatuwa amaaso mu maaso ate n'atatuwa amaaso mabega so we have to be going forward. Ivor Dress.